ng'ennaku z'omwezi 13 okutuuka nga 17 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2026 His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ajja kubeera mu America mu ssaza lye bayitaani Los Angeles. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeerayo ne bw'anaabanga zino ennaku ezisigadde okutuuka ku 13 ajja kuba atudde mu ntebe mu Uganda ajja kuvaayo ajje abeere nammwe. Ne bw'anaaba tannaba kutuula mu ntebe e Uganda era sitiro ajja kuba nammwe kasita abanga Mukama akyamuwadde omukka nga mulamu. Kati eyo shuwa kubanga kisobola okwabika kati ng'alina kusooka kujja kulayira. Immediately bw'amala okulayira aba agenda kuddamu alinnye ajja abasange mu Los Angeles. Otegedde? So as a must gwalina ekibuuzo kyonna gwalina idea yonna gwalina solution yonna ng'ennaku z'omwezi 13 paka 17 His Excellency alina mmwe eyo mu Los Angeles. So gendayo mu buliwo oyina ky'oyagala omubuuza oyina ky'otaategeera oyagala mulabako. Waliwo omuntu omu yangambe n'agamba pastor nkolera appointment wakiri ne bwe naakwata bukwasi ku lukugiro lw'olugoye lwe nja kuwona. Nengamba ono omukazi ate okukkiriza kwe sikulabangako era natandise okubakagana ne appointment ye. Yagamba ne bw'anaakwata ku lukugiro lwa president waati olw'olugoye lwe ajja kuwona. Ne mugamba nedda oli omukazi w'omu Bible tebamukolera appointment nangamba nkimanyi naye gwe nkolera appointment bwe binaba biganye kye naasangawo kyena oba n'abalinnya oba n'abayita ku mitwe oba n'aswama baswame oba n'akuba bakube naye nkwate ku lugoye lwe katono bwe nti nja kuwona. So gwe wenna ng'oli mu USA aisaza lyonna ly'olimu ng'ennaku z'omwezi 13 paka 17 His Excellency Kyagulanyi aliyo wammwe agenda bw'anaaba alayidde ajja kuvaayo ajja kundekayo mu ntebe ajje nze nsigalewo nga nze mbatwalamu e Uganda. Okitegedde? So by all means ajja kuba nammwe. So as long as nga Mukama amuwadde obulamu nga mulamu era tusaba Katonda amuwa obulamu amuwangaza amukusa obulamu nga Bible bw'egamba. So ng'oli mu USA oli mu Europe oba oli mu continent yonna wansi w'enjuba on this planet Earth ng'olina obusobozi obugendayo please we programming nga bw'onoosobola ogende obeereyo omusinkane agenda bawa obudde agenda tuwa obudde okwogera naye. Olina idea yonna tolina wogiyisa oyina kyewatereka oyagala kukibuulira ye. Ne bw'oba oli Uganda oli mu gavumenti ye Uganda mwaba mu gavumenti ye Uganda abansaba bakolera appointment mulinnye mugende mu musange mu Los Angeles mwe ba minister bamwetaaga temukuba ku simu yange oba oli minister mu ggwanga Uganda kola gundi yo bulungi nnyo egwe mu nnaku ezo ng'oli bweru wa ggwanga kati mwena tewali gwe bagenda kuwaapo kati tewali gwe bagenda Museveni tobaako omuntu gwe wa appointment between 13 ne 17 owa gavumenti yo anaabeera mu America ajja kuba genze okusinkana kyako. Wala bannange naye mmanyi nti noffe tufuga gavumenti eyo kati njagala buli minisita yenna abadde alina pulaani mu gw'omunaana efe muzungazunga wano nze mbakolera appointment ndi mwana wa nyammwe mbugwe yogera naye njogera naye mukakasa pastor tuyambe tewali kufuluma Uganda musigale Uganda mu mwagaza ati era Museveni omuntu yenna asaba liivu mbu mulwadde simanyi mbu agende simanyi mbu no pamujjanjabe
mugwomunano okuva ennaku z'omwezi 10 awo mwendo okutuwanga ennaku z'omwezi 2 adduka ayagala genda kusinkana Kyagulanyi Ssentamu mu America. Teri ate si lwero lwokka ne kaakati wamma mu ab'enkyukakyuka mugende mweyagale, mugende wa pulezidenti, mugende mu musange. Waffe si waabwe temulinnyayo. Wammeyo sivuddeeyo UK kwe siva. UK tubebaza babadde n'okwekalakaasa ku ssomero ly'amagye erye Sandhurst gye babadde nga beekalakaasa ku lwa mutabani wa Muhoozi. Neera bagenda kubeera ku Ministry of Defence eya UK ng'ennaku z'omwezi 24 guno ogw'omusanvu. Leero ziri 15 naye nga 24 UK mugende ku Ministry of Defence. So gwalina byayagala okumanya ebisingako awo, atamanyi weeri eri ku luguudo ki, saawa mmeka, noonya ba leaders bo mu UK bakubuulire ebisingako awo. Tutegereganya awo. Ate vidiyo etandise obulango buwedde. Waliwo okujaganya okuli mu kampu y'omulabe waffe mu bitundu by'e Nakaseke wasali musale. Amataka babba, amataka awatali abakuba ku mukono oluvannyuma lw'okuvuvuba obuwanguzi bwa Honorable Lutamaguzi. Kati mbw abantu beeyo tebaliiko ayamba, amataka bagatwala nga bwe balabye, baleeta Abanyarwanda ne babawa amataka g'abantu, bino mbijje mu kampu zaabwe, babadde bakyakyanca olw'okuwangula okubba akalulu ka Honorable Lutamaguzi Ssemakula. So ate abantu baayo tebalina kati we bayisa ddoboozi, tewali ddoboozi. Byebyo ebiri ye Nakaseke byempuliddeyo byendabyeyo. Okulonda ba chairpersons nalabyeko Tata Bobby yafunye kaadi ye oluvannyuma lw'okugwa mu gundi mu nkweza abaddewo, naye ekyokumukwata mu lunaku lw'okulonda temukyerabira. Tata Bobby funa ambulerayo ogikwasa omuntu oba mu abantu b'ekitundu wajja kubaawo omuntu. Tata Bobby bw'awambibwa ku lunaku olw'okulonda bajja bateekewo ekipande kye ne ambulera, abantu musimbe emabega wa ambulera mujja kuba mulonze Tata Bobby mu abantu b'ekitundu kye nabawa secretariat eyo. Ba chairpersons be nayogerako mu bitundu by'e Kamengo ne Bunjakko, buli lwe nayogera ku nsonga z'akazibwe n'ebirala, nkyagoberera ensonga zammwe. Ripooti y'abeebuwama, ab'ebyokwerinda b'ebuwama bagirina. Abalabe b'ekitundu be nayogerako kiri ekyebunjakko bakyusizza information, bakyusizza meeting zaabwe, entuula yaazo, flow of information, but I'm yet to penetrate. Ngenda ku penetrating essaawa yonna mbayingiremu. Already namaze dda okutega empulirizo zange okuva ku beetoolodde abeetooloddwa awaawo, naye Chairman Kasozi yongera okwebereramu. Ab'ebyokwerinda mu buwama bategedde buli kimu, tebeegaana. Nze nyina bwe ntambuza information tewali kye batamanyi. Nammwe abantu beebunjako mu Ssenyondo mubeere nga mukimanyi, omuntu yenna chairman oyo senga abaako ekizibu, kaziwe ne gurupu ye, era bakyusizza enkuŋŋaana kati zituula wa kazibu eri ewa Junior gyali.
eyecha eri makungu side eri kyabagwe side eyo gundi namaala eyo ku ttaka lyakaziwe ku famu yakaziwe kati bwe munaba mubagenderedde obudde obw'ekiro oba obudde bwonna mujja balabanga bagenda okuteesa abo ekintu kye balina ekikulu ettaka. Nyina abataka bemmanyi mu bitundu ebyo eby'amataka ago agawesa Ennyondo waliwo ekitundu ekinene kimu ku binene ebya omugenzi Yokaana Mukasa. Abaana n'ab'eŋŋanda z'omugenzi Yokaana Mukasa bangi njogera nabo bali mu mawanga g'ebweru mu UK, USA n'awalala njogera nabo tebalina muntu yenna gwe baagala kugoba ku ttaka era tebagobanga muntu ku ttaka. So mwenna bali ku ttaka lya Yokaana Mukasa mubeere bagumu bawalabe mbayise nno bawala kubanga baana be naye nga bakyala bakulu bali mu myaka 6 myaka mmeka bali London bali US bali eyo mu diaspora ettaka lyabwe balimanyi n'abatuuze abaliko be bamanyi babamanyi be batamanyi naye tebalina muntu gwe bagala kugoba ku ttaka. Mawanda ono ow'Essalaama ebibye embigoberera buli ssaawa buli lunaku buli ddakiika ntera ne mbawako updates. Yakwatagana ne famire ya Museveni ne batunda ku ttaka naye ebyo byali biseera bya butamanya. Olwaleero nina eddaame lya kitaawe nina minutes eza meeting z'ekika ettaka enkyusa gye yakyusa ebintu ebyapa byonna n'omusango gwamusinze judgment ngenda giweereza ebunjako ngenda gibaweerezaako ngenda giweereza ab'obuyinza awo mubeere nga mumanyi ku bintu ebigenda mu maaso ku ttaka lyeyo. Biri babitukwatiramu mu biro eby'obutamanya. Ekisooka oyo omusajja oyo simanyi Namugala si yavunaanyizibwa ku bintu ebyo mu butuufu yasinza bannamagezi n'akyusakyusa ebintu. Then ettaka eddala we liriwo ery'abaana waliwo caretaker waliwo gwe bayita Kawuki mwana we waffe Ssemukombe eri mumanyi abantu be bali South Africa era naye caretaker taddawo n'abatiisatiisa caretaker bannannyini lyo mbamanyi njogera nabo ly'ettaka eriri awo wonna wonna eriddiridde waawo. So tebabatiisatiisa mbuno bagenda bagoba ku ttaka tebabatiisatiisa mbuno biki ate nga bwe tulwana okukyusa gavumenti ebyala byonna bijja kutereera. Nkugambye abali ku mataka ago bonna nga mwagala baliyo ba owners b'amataka abo inbox me. Gwayagala okwogera n'abaana ba Yokaana Mukasa oba Yokaana Mukasa inbox me. Gwayagala okwogera n'aba Kawuki gwe Kawuki omanyi weefuula nnyo wakabi. Kawuki olike yateeka kweri ettaka si gwe nnyini lyo lwakuba gwoli e Uganda. In fact ne b'okuumiddeko bayita bakojjaabo oli mujjwa ku ttaka eryo tukusaamu ekitiibwa nga keyateeka naye tusala layini. Kawuki nkumanyi oliwe waffe wali embuukiro nkumanyi nabagamba ensonga ezimu ez'ebitundu awo nze mbuuzibwako waliwo gundi omwana omu ali namugamba bw'oba oyagala okumanya ebyafaayo bya maamawo ne taatawo gwe mbuuza kubanga taatawo yagenda okuwasa maamawo nga bwendi n'ebyaliwo byonna mbimanyi nagamba ndeka tobimbuulira ne mugamba hakati gwowonye. Bw'oba oyagala okumanya ebintu ebiri mu kitundu kyawo inbox me. Kawuki tabatiisatiisa Kawuki mujjwawo akuumiddeko bannannyini ttaka we bali ebweru w'eggwanga mbamanyi nsobola obbakutuusaako era talina buyinza butunda talina buyinza bugoba talina akulimba. So kyonna kye mwetaaga awo nja kukibabuulira. Mawanda takyaddamu kutumanyira nga bwe yatumanyira mu biro biri eby'obutamanya ne judgment nzirina ez'amawanda. Oyo yeeyita Mawanda oyo Namugala
alina ne judgment gye bakamala okukola ng'ennaku z'omwezi oguwedde ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 25 ng'ennaku z'omwezi 25 alina era omusango omulala gwamusinga in fact ngenda biweereza ebunjako bino ebintu bagusala ng'ennaku z'omwezi judgment eriko emikoma 28 emikoma 28 bagusala ng'ennaku z'omwezi 25 ogw'omukaaga 26 judgment yino olwo lwe lupapula olusembayo luli signed by judge okitegedde kati tewali kyesirina okitegedde buli kimu ekyetaagisaawo nkiyina tewabaawo abatiisa mugende mulonde omuntu gwe mwagala don't panic mwabeeka Mengo nkyabuliddwa bwempenetrating ebyokwerinda byawo abakulira ebyokwerinda byawo osi wa poliisi oyo weeka Mengo ali yasinika businisi binnyo yamanyi naye eyo nvuddeyo gwe muvubuka gwe junior ebunjako junior wakazibwe nja kumala kuniesa mu mpale nga bwe naniesa mukazibwe teekawo abiri eyo nvuddeyo waliwo akatambike nabadde ndi mu kutambula awo nga nkalaba omanyi twabagambye buli muntu ky'oba ozudde kitubuulire naffe bwe tufuna tukyongereyo bannaye waliwo akatambike naguddeko eyo ku mikutu ne kammala enviiri ku mutwe kaakano bannayuganda mukimanyi nti akapapula ak'olukumi gentadde waggulu awo Bank of Uganda tekamanyi si ekavunaanyizibwako oba ani azikuba ezo ssente oba ani oyo atulyamu kyokka kasinga okubeera akangi mu saturation mbadde ndi awo nyina risaaki gyendiko neŋŋenda ku mukutu gwa Bank of Uganda ku website yaabwe ndabe engeri gye bannyonnyolamu features ez'okulaga ekicupuli n'ekitali naye neewuunyizza nnyo akapapula k'olukumi aka Uganda Bank of Uganda tekalina mu ssente zaayo eza saturation. Tugende ku website tulina modo y'essimu bino si bigambo byange eno website ya Bank of Uganda just ekya bulijjo ogenda mu Google n'otypinga mu Bank of Uganda mu Google app mu Google n'otypinga mu Bank of Uganda olwogitayipingamu n'ereeta website ya Bank of Uganda era osobola okugiraba eri official Bank of Uganda ebijjogera ku website eri official kati waliwo kasimba akakaliko obulayini obusatu tugenda okugendako tuza mugiraba nti official account ya Bank of Uganda eyo mugiraba bulungi nnyo bw'okanyikawo kali kasimba akaliko obulayini obusatu kaleeta list ya menus ezeekwese tugende ku about us ku about us wali ebyogera ku Bank of Uganda overview and legal mandate history legacy career opportunities contact us seche ekikulu kati nengenda ku what we do Bank of Uganda ekola ki monetary policy supervision regulation financial stability biki currency management ye wali ekinyusi currency management muna Uganda kitegeeza sente eki currency management sente ziri mu saturation ezivunaanyizibwako etya mu currency management mulimu ebigambo ebinnyonnyola Uganda
Bank of Uganda engeri gyevunaanyizibwamu ku bank notes ne coins abantu ze bakozesa bannayuganda okukola bizinensi. Kati nokkirira wansi saturating bank notes and coins nti empapula n'ebinusu ebiri mu saturation kano kolaba akali mu marooni. Era line ezisembayo line state September itayo ku kigambo images of all bank notes and coins currently in saturation are displayed below for easy reference and identification of all bank notes and coins. Batandika nako emitwalo 5 ne bakulaga features eziriko onyiga ka feature nti 1 ne bakulaga kategeeza kino feature 2 era noti bagitaddeyo mu 360 so gitambuza n'ogiraba. Tuli ku version y'essimu waliwo so bwo oli ku internet ng'oli ku computer osobola okufuna view engazimuko ne tuli ku version y'essimu n'ogenda ku kebiri ne bakulaga features za kebiri akapapula okukakasa oba kali fake oba tekali fake kuba kyekibadde kindeeseeyo. Bw'omala akebiri n'ogenda ku k'omutwalo akomutwalo mukalaba zino ze notice Bank of Uganda zerinako obuvunaanyizibwa era zeemanyi eziri mu saturation. Bw'omala ak'omutwalo n'ogenda ku k'ettaano 50,000 mukalaba bwe kafaanana 360 clear ne features eziriko eziraga nti kali original clear. Nitugenda ku k'enkumi 2 kye kimu features clear 360 clear. Bashikola kino munnayuganda oleme kuferebwa bwa butamanya. Kati wo scrolling over kebbiri akolukumi tekaliiwo. Tuzeyo kemega mukiraba emitwalo 5 2 mutwalo 50,000 n'enkumi 2 akolukumi tekaliiwo. Eri statement egamba of all bank notes and coins currently in saturation are displayed below for easy reference and identification akolukumi tekaliiwo. Era waliwo kinusu ekyolukumi mukiraba. Era 360 clear ne wabaawo ekinusu eky'ebitaano 500 Uganda shillings maaso n'emabega 360 n'okyetegereza ekyebibiri kye kimu 360 clear. Netugenda ku ky'ekikumi clear 360 bakikulaze. Bank of Uganda ekulaga nti n'akaataano kakyali mu saturation era kaliriko kakkizibwa okozesebwa mu mateeka. Waliwo n'ak'ekkumi nusu ey'ekkumi mugirabye. Waliwo ey'ettaano 15 waliwo ennusu ey'ebbiri n'ennusu ey'emu. Wano Uganda shilling y'ennusu ekozesebwa mu mateeka. Singa omuntu owa kumuddiza ssente nga mulimu emu bbiri osobola muddiza coins ezo. Naye bannayuganda kitegeeza ky'okubanga ak'olukumi tekali ku explanation eno tekali ku website eno. Kitegeeza bw'oba wayonkamu ekimala oba akatonotono kitegeeza afulumya ak'olukumi si Bank of Uganda. Kati Governor wa Bank of Uganda ngaffe bannayuganda just abaawansi tukizudde nti ku mukutu gwa Bank of Uganda ak'olukumi tekwogerwako. Kitegeeza oli bwakuwa ekyupulika ky'ak'olukumi toyina bw'okyewala kuba banka tevuddeyo okunnyonnyola ak'olukumi akatuufu kalina kufaanana katya ne ku lisiti za ssente ze mulinako obuvunaanyizibwa tekaliiko. Bw'eba yansobi y'oli yazimba website mugitereeze mu bunnambiro. Bwe kiba si ekyo mutubuulire ani akuba ak'olukumi. Kati point eyo mbadde sisobola gireka nga mmaze ogifuna. Kati ffenna tutandikirawo okunoonyereza. Ffenna tutandikirawo okunoonyereza ak'olukumi bwe kaba sika Bank of Uganda kaani. Mutandikirawo. Ekyo nkimaze. Kyokka ne gavumenti esirise. Uganda bakugamba nti buli kimu kisoboka. N'oweewuunya ssente ne zitambula emyaka n'emyaka mu saturation naye nga tezimanyikiddwa. Nga ne Bank of Uganda tezimanyi. Naye tevangayo kugamba abantu nti abange ensimbi ze mukozesa muzikozesa mu bukyamu teziriiyo. Era tevangayo kuziyimiriza. Si lwakuba nti tebimanyi.
lwakuba nti yawambibwa. Abakuba ssente zino tetulowooze nti beekubiramu n'ezaabwe. Bakulaze nti ne shilingi emu e Uganda ekyakola, naye gwe okyagirawo mu saturation ne bakugamba nti olw'ataano lukyakola, okyalina gw'oyinza okuluwa n'alukwata. Kale nno ebintu ng'ebyo bwe tubyogerako kitegeeza nti tuba tulwanirira ggwanga lyaffe butabbibwa, nti abatukulembera bo basobola okukola buli kimu kye bawulira beetaaga ku lw'okubeerawo kwabwe, naye tebakikola kukulaakulanya ggwanga wabula okulinnyika. Tujjukirako e Sudaani nga waliwo embeera bwe yatuukiranga okukwata ssente okgenda ku dduuka okugula omugaati. Bw'oba ewaka tolinawo wirubaalo kw'ozipanga, oyinza obutasobola kulya ku mugaati. Oba n'olwaliwo bwe kikyali, naye kati y'embeera gye baagala otuzzaamu naffe bannayuganda, nti ssente bazitta value ne ziba nga tezikyalina makulu. Ne baba nti bo basobola okwekubira ssente, ne baba nti ssente ez'amakulu baziggyawo ne bateekawo bo bye baagala okuyisaawo ebyabwe. Shiringi emu baagiggyawo kubanga bwe busente obutono obutandikirwako nti awo ssente eba n'amakulu wowe obala ng'oviira ddala ku siringi emu. Naye bakulaga nti 1000 ate ddwo tebalulina, kyokka balinaako 5,000. Abo okakasa nti bakolera bannayuganda.